Ate Entambula essanyaladde ku nsalo eyawula disitulikiti ey'e Luweero ku y'e Mukono ku mugga Lwajjali nga kati mpaawo asomoka kudda mitala. Abaayo bagamba nti enkuba buli lwetonya emirimu gigootaana. Entambula essanyaladde ku mugga Lwajjali nga guno gwe gwawula disitulikiti y'e Mukono ku y'e Luweero nga mpaawo akyasobola kusala okudda emitala olw'embeera y'omugga guno okubooganga olw'amazzi agasalako ekkubo lyonna obutatadde. Okusinziira ku batuuze abasangiddwa mu kifo kino bategeereza nti enkuba buli lwetonya tebakyasobola kugenda kukakkalaba emirimu gyabwe nga tebakituuka ku bayizi b'amasomero olwo ebyokusoma babinnyuka. Ab'e Luweero tebakyasobola kudda Mukono n'ab'Emikono tebakyasobola kudda Luweero. Abadde balimira ku muggwa ogwo gwa Lwajjali bambi bali mu mazzi gesala kati oluvannyuma lw'amazzi okuba nga gaabotose. Ebintu ebimu ebirimu ebibadde byetoolodde omugga gwonna byatwaliddwa. Kyensuubira tugenda bijja oba byatusidda kuleeka ekyoga. Oluguudo lwabadde batandise odukola naye enkola y'oluguudo tetumanyi oba ssente oba kiki abakozi enkola yaabwe ennaku kati amazzi gagano gatandise enkuba etandise otonya egenda tonyera emyezi mingi ebintu byaffe byonna bifudde bigenze ng'ate tubadde tunatera otuuka ku makungula. Oba tetusuubira kubaayo ketulina konna ketulina ekituze eri mu baana mu ntabuuka kulya kubanga n'abaana bwe tuba tusuubira nti tunaabazza ku masomero ekyamazima tuli bubi kubanga ebintu bye tuba tusuubira byonna bye twakwata byonna bye twategeka byonna bigenze n'amazzi. Kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 2019 omugga guno gwe gumu gwaboga era okakkana nga abantu 4 be baalugulamu obulamu nga kati baagala bekikwatako basitukiremu okulaba nga bataasa obulamu bw'abasigadde. Gavumenti yantuyambye mu kuba okuteekamu amaanyi okuliba nga balikola mangu naye nga amazzi asobola okuddamu okusanga bagagenda. Naffe abayonoonyi b'ebintu byaffe nabyo batudduukirira nako. So bwe tusabira kikwatako batudduukirire batuyambe mu bwangu kuba tuli mu mbeera mbi nnyo ddala musajjizemera wakati wa disitulikiti ziri bbiri Luweero ne Mukono. Gavumenti ekkuba eyo libayamba kubanga amamotoka agava mu Busoga agagenda eggulu gayita ku luguudo olwo. Tugamba oluguudo n'eno nsonga nkulu naye gavumenti egambo oba yaluteeka mu kasero. Gavumenti ekuyambe kati tusaba tuwetuka bwetusi okutusomesa. Nze Maviri Museyeye ku lwa Bukedde TV.